Kristo mu bungi beegattidde wano ku Lubaga Church Cathedral okunyeenya amatabi. Ekitambiro ky'emmisa kyakulembeddwamu Father Anthony Masala. Awamu ne Mwoyo Mutuukirivu Katonda omu emirembe n'emirembe. Tutuule tuwulirize ekigambo kya Katonda. Paka ow'okusonyiwa abantu, okubasaasira. Okubulira kwa Faaza yennyamidde mu ebigenda mu maaso ennaku zino okuli okuwamba abantu. Abo abawambibwa n'abasibwa banyolwa olw'obutasobola kufuna bwenkanya. N'akubiriza n'abantu okwagalana n'okubeera obumu. Akomewo mu Uganda abeere kabaka ow'okwagala waffe ffenna, kubanga ensi eno yaffe ffenna. Tumwetwalire emitima gyaffe, twenenye, ffe tusooke twenenye, oba naffe tubadde tukola ebifaananako weebityo, twenenye.